Abakozi ba Imerial Resort Beach beekumyemu ogutaaka ne bagana okuddamu okukwata ku mulimu gwonna nga bawakanya engeri gye bayisibwamu ku mulimu. Bategeezezza nti bakooye okukolera obwereere wamu n'okuyisibwa obubi bamaneja abapya ababaleeteddwa be bagamba nti babatwala ne ku poliisi awatali nsonga so nga baweebwa obusente butono ddala ate nga bakola n'obudde bwe batalina kukoleramu. Okusasa kuleke watu ba compensating mu nyene wetu ate no extra hours aba bakwewuya gende erinojisabira wiki ne bakujja kompalana kisekeera kuva ku muntu atuselete ekikererezi eyabye ayuza uniform wakutenga ali emmere n'ebirala ebigenda birambike bulungi naye omuntu omu oba babiri oba basatu wano bo balina abantu bakolegana nabo mu poliisi y'Entebbe basuulayo busuuzi bakozi okwefunira ebyabwe ekimanyikiddwa wano kiri kimu. Oluvannyuma bakulira ekibiina ky'abakozi Entebbe okubadde John White Balek basabye abakozi baddeyo bakole nti bagenda kwogera n'abakulira woteeri eno ku Mande balabe engeri gye basobola okugonjoolamu obuzibu buno. Bannaffe ab'amateeka tukwatire wamu ba management abali wano mukyala Rose HR abaana bano okoze nabo ebbanga ddene boba employinga boba employinga obayisa mu interview eya recruitment ne bw'obanga omwana azizza omusango muyise mu interview endala eye exit. Wabula kino abakozi tekibasanyusizza wadde nga bazzeeyo ne batandika okukola. Yo poliisi esambazza ebyogeddwa abakozi nti babadde babakwata watali nsonga nti era bo baba batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Kigongo Sebalamu yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.